Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba tulabe munnafono yagamba atya Hello. Mzeba mpita Mukunja wa Beat FM program sisi Mukwano mu Endobeso obudde butukutte sebo wangamye kubireko. Okay. Sebo Mukunja nabadde njagala nina nabadde nsonga zenjagala okubuulira nina munnange gwe twakola naye business nga yakulunda nte naye nga wetulunda nga ente weekula ne tutunda nga tugabana ssente naye ekyasinze tubadde n'ente gye tutadde katale okutunda naye ekyasinze okunjija enviiri ku mutwe ente gye twabadde tugenda okutunda ennume ennene yabuze yabuze naye wenjogerako ne munnange tafaayo nze nnoonya ente neŋŋendako ne ku poliisi nnoonya ente naye ye takola kitafaayo naye mbadde nkusaba Sebo Mukunja omundobesezeeko ndabire eddala oba yampiseemu kubanga ye tafaayo. Kitegeeza mwakola faamu? Twakola faamu ya nte. Zammwe babiri? Nga yaffe babiri. Bannange. Mulimu ente nga mmeka? Ente ziringa 18 eyo yebadde ye 19. Kati gwonna ayogerako naye? Kijja kusinziira ggwe. Kale. Beerako ku ssimu tovaako. Kale Ojena mukaga katonyeze 3 Beat FM kitabuli ky'omuziki program sisimuka. Katulabe munnafono. Sirika. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Yeah, anonyenda. Kale, luogome. Hello? Why? Gwange? Oliwa? Una. Una. Gwange? Nti oliwa? Ndi waka. Kati nkulabye ntya? Ani ono? Suuna. Nampulira eddoboozi kulya Suuna. Ente wagifunye? Ente? Okubirongo namba. Sigwe wanguzizza ente n'oŋŋamba okunfunira y'endala. Nze taata.
Ani ono? Nkati ng'obadde weegaana. Anti omuntu aŋŋambye. Nga simutegeera ate nnamba ezo engeri ndi yakoloboka. Kati n'ofunamu okutya? Neŋŋamba oba ani ono? Owange? Wangi ssebo. Wanguzizza ente endwadde tumaze ogisala abasawo baganye ennyama ogikoonako sitampu bagikebedde ente endwadde singa ente endwadde wali badde ombuulira naye wonguza otya ente endwadde owaayi ente eriwa wanguzizza ente endwadde eno gye nasaze gye waleese nedda ssebo mwene embeera basesema gwene embeera ya karantini tegiraba basesema zinakuguzizza nte namu nedda ndeka ente namu etya ente namu zenakuguzizza namu ate nakuguzizza nfu sigambye nti nfu yabadde endwadde ate nze nakuguzizza namu owaayi bayi tunayogera gundi nedda bayi va mu kunsibula bayi nze sisesema yadde n'ekikumi sisesema era ekyokusesema kiveeko mukulu kasera kakola virasi nze nseseme ne bwabanze nange sikuddiza se omusajja omukulu naye mutuufu yakwadde nti etambula kati gogaye baganye jo ogiteekako sitampu tetugambye namu nti nfu wabula ndwadde zeje mbadde ndeeta kyabulwadde kati kuwasaze yaki nga tolina thermometer wasaze yaki nga ndwadde tukomyewo n'Endobeso Prudential mwebale nnyo okutuusaako akaseera kano era mwebalire ddala bannange akayimba kabalya mmere okamanyi abalya mmere kale essimu zaffe ezigule mmwe abali eyo muteesa mutya Mukunja Amooti ne Nakachwa mwebale okutuweereza nze Lawrence Masembe designer w'abakyala ndina nkuwadde bulenga naye butuufu eno embeera abakumpanya bakyeyongera ate bataliiko nti oba muvubuka oba mukadde Endobeso eno ngiweerezaako Enule Katamba nesitabatte webale nnyo Mukwano agiweerezaako Enule Katamba ne esitabatte Rebecca Jingo weba banna Mukunja mwebale kuweereza nze kansaze Fortunate n'ekaabasanda ntumirako omwami wange Katobale Tadias Kumbya nentumirako musawo Derrick kukwabasanda nursing home Butambala musawo Nantongo Jida kusaidi n'Abubakali nti obagaliza olunaku olulungi kwegamba ye Endobeso talabye atumiddewo alamusizza bantu Uganda nga basusoota ssebo Mukunja ebintu bizibu naye omusajja oyo mubbi nnyo kye yakoze ku munne naye Mukunja ne Ssenga mwebale kumuyiiya oyo omusajja aweeko munne ku kasente nze nsigadde Moses wano ekinawataka Mukunja wangi nyabo wasiza butya abasibusi bulungi nyabo wasota no nyabo gaba kiba budde n'akanabooti tuli bulungi babadde abwekireku naye omusajja oyo bannange yabba nnyo munne naye alimba yabba nnyo munne amugizeeko webale Mukunja sebo webale kuweereza ggwanga kale sebo ono munywanyi wo bakikakasenga bulijjo yesebo President wa tuli bumukola zifula mu Uganda nakati ogamba otya mukwano gwange ndi bulungi nnyo Amooti omuwalanguzi agamba atya ndi steady bannange mutuweereza bulungi nnyo bampeera omukisa amina ababeerijjirako Mukama Katonda bafule bisimula mu basimulizeeko ebigere munywanyi wange Alozias Mukasa abatumidde wamu ne mu Uganda kakati Endobeso njiwulidde bulungi bimutuufu osobola okukolagana n'omuntu ne muteesa ekintu kimu ate nakuyitamu akana omwo omuvubuka kyalina okukola kiri ekintu kimu akwate bukwate mu musajja oyo aggalire kubanga mubbi olaba yeeganye muzisa akuguziza simanyi ndwadde ekisajja kibbi bannange
Alo Maka. Wanji. Wasuzote Mukwano. Mulungi nyabo wasatu nyabo. Inze mchala Chikonyoge Nkambo. Iye mchala Chikonyo. Banaye mwami Mugalu awendeja ina maduka abiri Maka ne mchala Mugalu. Ina maduka abami omwami oyo akwagala nnyo ne mukyala we naye Maka. Oyo omusajja mubbi bagende bamukwate bukwasi kasa munna ategedde ekituufu twakoowa abatubbira ente ezaffe bannaye twakoowa nze mukyala Chikonyoge Nkambo mwami Mugalu akwagala nnyo ne mukyala we Kale. Hello. Yep. Webale kuweza Mr. Mukunja. Nkale se. Mrugwe emali kijumba ko kimugombola e Rwanda. Na yeye omwami anonyaka imba abasudde akagamba eminyiro y'okubuganga ajja kufunamu ekyo okuyiba. Nkale. Mukunja. Yesebo. Ambassador wa Babitu Rashidi Soji Natete. Mwasuze mutya abasimusi. Je tuli. Tubagala nnyo bannange naye Mukunja abantu bo tubawulidde bo bazibu nnyo bannange bali bankwe nnyo.